Haji mugambe. Ekiwulira. Ayagala nsooke nsaleko nviiri. Kati omulanga gwo. Agunsimbula omutwalo gwa $. Omulanga gwo gukube guggumire. Ajja kulaba. Haji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazima amatukufu simanyi byakugira. Okusinziira ku kiro nange kino kyakisuubira. Bw'otumulya ebirungo ebisuubira okujja mu maka muno. Abalala bagamba Mwarabu yazimba omuzikiti. Kituufu Mwarabu yazimba omuzikiti. Kati Omwarabu yenze. Sallu ala nabi. Ajamini. Kuba omulango bagamba ndondaba. Naye simanyi oba ndika ekizibu. Nze obadde buli watulako kubanze twali wano nongamba Hope Haji yamuyise namusimbula 5. Ndi awo gundi Haji takuyitanga. Kiba kibyo gamba nti mukubire ku simu ampulire naye. Haji mbadde ngenda kebekerwa ngambe wakiri kankubuzeeko but anyway webale nnyo okuzimba omuzikiti. Yo Haji Amin Musoke abadde abuze omusajja naye ekimubuzizza kimaze ne kyeyolekera nagambye oninga Haji kazimbye omuzikiti. Ekyamubuza kyali kimu. Abaana bano balaba abantu abamu bano ddala aba TikTokers na baki. Munange Haji Amini. Natero olalaga oyo mwana. Milioni 5 zimukwate. Naye Haji andaba. Akulaba era akumanyi. Omanyi nti Haji yagabira ba TikTok aba YouTuber bonna nongamba ndaba. Naze mukulaba Haji ku muzikiti nengamba nambe munandeka ku muzikiti. Ajja kuwa. Akulaba. Kakati naye kasisala. Bwe twavudde awo. Abantu bonna abaze ku muzikiti. Nawe mtu. Uli akankujonyere yadde ku muzikiti ebyenjawulo zino extras. Eyabadde ajje Masaka. Obanga ovaawa basi zonna ze walabe zabadde nsasule. Nga n'amafuta gajjudde. Costa zonna ze walabe zabadde nsasule nga n'oba n'emmotoka ya buyonyo nga wagivuze. Ejansa sura tabo otuuka okuddayo era ogenda ku petrol station Masaka yonna gy'ogenda nga password eri Amini ne bajjuzaawo gwe n'ogenda Kampala. Kati wachi wandese. Buli muntu. Wachi wandese. Buli muntu. Yagenzemu ne sente. Ero jabuuzako basakozi ba Deviko mu baali bonna. Buli muntu yabaddeyo. Buuzako n'oyo yagenzemu ne sente. Mama uli egampe. Buli n'oyo yabaddeyo. Yagenzemu ne sente. Buli yabaddewo. Twasasudde zi hoteli tato okusula okuva ku Boulevard si esinga Masaka mpaka neziddako zonna nga zasasuddwa zaweddeyo. Zi hoteli zonna nga webaka bwebasi ennaku zomalamu nga password eri kigambo kimu Amini. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba teweewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA. Kyankalanyisa. Twava mu kalulu balangirira Nalubowa. Bwe twagenze mu kkooti ne balangirira ani na mmeri yabadde position ya. Teetagana luyombo lwa ku mizigo. Kyona yagala bwana buto ubona yagala bukulu. Oyagala ntwalebwa omukadde wa sirimba. Oyagala ntwalebwa omukadde. Parliament mugenda pesa kwa. Ereteka lyensokera ko. Atenze sikiriza. Eteka lyensokera ko. I am a fire kind of leader. Sikiriza ko kamanyiro k'abantu bannopu. Sikakiriza. That character. Ajije eyo. Aze ekyewuunyisa nti ono mwana wa minisita era yazaalibwa maka g'aba minisita g'abakulembeze. Naye kalakita gy'alina oyinza ogamba yakulira mu Katanga nti era yakulira ku muzigo. Kikuzibwayo n'okunyonyola abantu nti oyo ono yazaalibwa maka ga bikomera. Kiyinza okuzibwalira okunyonyola abantu lwaki. Bw'otunuulira omukyalo n'engeri gy'akolamu ebintu bye n'engeri gy'ali presentinga abantu be Masaka omulundi ogusookedde ddala nga abali presentinga ku TV wakirabye. Era ky'obalaba n'enjogera gy'ayogera bw'oba owulira olulimi lwe alina that commanding tongue eteeguya balonzi kuba tewali bamulonzi akimanyi. Neera alekeredde banna Masaka. That commanding tongue gy'akozesa n'obulwadde banagenda bate omubaka. Olulimi lwo lw'akozesa lulaga nti eyeeguya balonzi era n'abalwadde b'e Masaka temweyibaala ono mbaka tayinza batesiza ddagala. Kubanga atandikiddewo okubalaga kalakita ekikyali. Ab'olugave
ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu abatategeera baleekaana nnyo naye abategeera bangi lwakuba tebalina nnyo maanyi galeekaana oba tebalina nnyo mbwagazi buleekaana naye nga people who bother to reason bangi abantu abategeera kakati bwe kiba nti abantu abatategeera baleekaana nnyo bwe kiba bwe kityo agwiridde ddala mu kiti ekyo kyennyini yaleekaanye nnyo kyali era ndowooza that true definition of omuntu atategeera abeera atya yoyo abatategeera baleekaana ate ye nga ddi bw'ataleekaana gwe mbuulire bbanga ly'omulabidde abadde mu kooti ekkooti ey'okuwuliriza naye ng'ali mu kuyomba waga mujja eya nnyoko okitegeera naye ng'ali mu kooti okitegeera naye nga avuma abali awo bonna bamwetoolodde nakugamba olaba aleekaana oyo tategeera kyokka nagamba nti olaba aleekaana nga tategeera kyokka ate nga yakikoledde ne mu kooti omuntu wawuliriza ng'asirise ye abadde ali mu kuyombawo ono nabeereye mujja muwulira. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli every Monday tukera mu Eye on the Press lereze lwakusatu omukulu nambeemu naye nambeemu ani ali kusonyiwa nambeemu mwaguddewo omuzikiti omugagga wangamba ndaba nnyo naye ne sibeera ne kwabo abayitibwa okugulawo omuzikiti naye sooka tusooke twebaza omuzikiti gusinga obunene mu Masaka ekyo kyo tukyebalize abatwa bana abatuwuliriza tubalamusizaako buli mugi osinziira kansubire nti muli bulungi yenze nambeemu nga bulijjo ntumiddeko ku mugagga wange Jamiru nkutumiddeko nnyo ntumira ku mugagga wange Drake ntumiddeko ku mugagga wange James ntumira ku mugagga wange Fujita ntumira onu brother ntumira muganda wange mugagga wange Amin Musoke nkutumiddeko nnyo webale kugulawo muzikiti wamu ne Haji ne Haji nawe nkutadde mu kityawo ne nkutumirako nnyo muganda wange era kansubire oli bulungi nebaza baganda baffe bonna betwabadde nabo okukyalako okujjako ewaffe babadde waka nga tugulawo muzikiti bambi mwebali nnyo mwebalire ddala ekyasuma kale nno twaweereddewo ddala obudde twabadde ku mukolo gwa kugulawo muzikiti olabye ng'okutta olusaniya we baba bagulawo muzikiti kuba kulya kwabadde kulya kubanga nakulabye okutta olusaniya ng'otambula olwaleero n'ava e Masaka ng'ava Kyasuma osobola mutuma ku nnyama nti ndeeterayo nandeeterako buli kanaku basala twabadde tutaddewo ntukusala kumala wiiki twazijokeza abaasaze ente olwalukwago twatandise okusala ennyama okuva olwokutaano olw'omukaaga Sunday Monday Lwakubiri n'olwokusatu lwayo basaze omugagga Amini ente twaleeta ezasukka 50 embuzi ezasukka mu 100 omukyere twasukka ntukule 2500 kiro naye ne baga nti okweyongerako kukyayongerako ddala amatooke loleza jampitirivu nobabeerawo n'agaafikkaawo ambemu twazimba omuzikiti yazimba omuzikiti bwengamba nti twazimba mbeera nga eyasonda guno omuzikiti tegwaliko kusonda tebakulimba tegwaliko kabbo nti oba kayiseewa omuzikiti guno Amini yakera ku makya n'afuna ekirowoozo era bwe yafuna ekirowoozo yasooka n'azimba ennyumba nga 10 senga simanyi taata omuto simanyi jjajja simanyi ani zonna n'azimba ku kyalo eyo naye nayawulira nga tekimumalidde ng'azimbira ab'eŋŋanda n'agamba naye kakati nkole ekintu ki ekiyinza okufuula wano waka ewenjawulo nga n'omuntu n'owabeera e Kampala bwaga nti ngenda wagula baga tumanyiiwo n'oba olinya takisi
n'asiriikirira ne tusimbula twali tugenda n'agamba ngenda kuzimba omuzikiti nkya tukeere Masaka era ayina be yagamba n'agamba mugende musima omusingi yagamba mutabani waffe amuyita Moze musima omusingi twasanga basimya akasingi katini ng'amanyi muzikiti gwa waka nga babalowooza ye ndowooza yaabwe omuzikiti gwawa naganze saagala ebyo njagala wano fuuti nga zisukkamu 5 nawali nga zisukkamu 5 nawali nga zisukkamu 5 naga njagala nze muzikiti saagala kazikiti tusaba olukusa naye kyenjijukira nga tutandise onteekateeka tufune ebbaluwa disitulikiti kazi w'e Masaka yabuuza ekibulozo kino mwakijjewa ng'alaba omuzikiti munene nnyo ng'alabanga oguliko baki kyova ne mukugulawo yagambye nti abantu badde babibungeesa kuno kubanga yasibye ssebo pavers ko eka 3 muzikiti we guli n'amayumba n'agamba abantu badde babibungeesa nti omuzikiti aguzimbye muwalabu kituufu yaguzimbye muwalabu era omuwalabu oyo yenze yamini kakati okunyonyolamuko katini abantu baalidde abantu baagabuddwa ssebo twabadde ku NTV akawungeezi kugambye twabadde wesaabalabye nga temuliyo Masengejje twabadde gataliiko nfuufu twabadde buli wamu twabaddewo ku NBS ku BBS ku kiwonda twabaddewo front page amawulire mpaka sawo kanga kali mu moto amawulire ssebo twabadde ku lupapula ku front page omuzikiti agabukedde nambemu omuzikiti fenna twagulabye era twebaza omugagga Amini ebimu ku byabaddewo ebintu ebyabadde ebyenjawulo bengendo okubuulirako tuba tutambula awo omwana najja nga dduka omwana kavuuka kakukyala eyo Masaka ne kagamba bakulu muyimirire tuyimirira namugaa Haji mukulu Amini sikumanyi tomanyi naye nze nkulabidde wano naye owesezza ekyalo kyaffe ekitiibwa Supreme Mufti abadde tajjangako ku kyalo kyaffe kino ku mukolo bwe guti n'agamba okiwesezza ekitiibwa era nze siina ssente n'asikayo waleetiimu adimu emitwalo nga 8 omwana oyo najjamu emitwalo egyo 2 n'agimuwa n'agisimbula Amini n'agamba weebale nnyo ate kikumpesa gino 2 onyumye nnyo era n'atolera oda n'agamba yomu 5,000,000 Haji Amini n'atolera oda n'agamba oyo omwana 5,000,000 zimukwate naye Haji andaba akulaba era akumanyi omanyi nti Haji yagabira ba TikTok aba YouTuber bonna n'ongamba ndaba naze mukulaba Haji ku muzikiti n'engamba nambe munandeka ku muzikiti ajja kuwa akulaba kakati naye kasisala bwe twavudde awo abantu bonna abazze ku muzikiti buli akankujenyere yadde ku muzikiti ebyenjawulo zino extras eyabadde ajja Masaka obanga ovaawa baasi zonna zewalabe zabadde ensasule nga n'amafuta gajjudde Costa zonna zewalabe zabadde ensasule nga n'oba n'emmotoka ya buyonjo nga bagivuze ejja nsasule ate bw'otuuka okuddayo era ogenda ku petrol station Masaka yonna gy'ogenda nga password eri Amini ne bajjuzaawo gwe n'ogenda e Kampala kati waki wandese buli muntu waki wandese buli muntu yagenzemu ne ssente era ojjabuuzako basakozi ba Devicom baani bonna buli muntu ayabaddeyo buuzako n'oyo yagenzemu ne ssente mumawulire gampe buli n'oyo yabaddeyo yagenzemu ne ssente buli yabaddewo twasasudde zi hoteli tato okusula okuva ku Boulevard si esinga Masaka mpaka neziddako zonna nga zasasuddwa zaweddeyo zi hoteli zonna nga weebaka bwebasi ennaku z'omalamu nga password eri kigambo kimu Amini sebo olaba wano mbaba batuwadde awo ka front page osobola okwetegereza naye ne batuwa ne page endala 2 munda okunyonyola obulungi avemo Haji mugambe muzikiti nagulabye omuzikiti zino page bazituwadde munda okunyonyola obulungi tebazibawadde bubi bazisasudde munda bazisasudde naye era osasula ekirivaliwebo
Haji Amini bana. Kati bwe twavuddeyo obandi kochi. Ebimu ku bintu. Bono kizija kongo yise muzikite guno. Ate ngenda kubuulira. Kati gwokabira butajja. Naye ate balina gwe bayise n'atajja Haji yankubye akamala ng'ama nze seerabira. Haji alina gwe yayise n'atajja. Nga wawulidde ndi Haji amuyita. Yankubye n'akamala ng'a seerabira nze nambeemu. Njagala okitegeere seerabira ate kituufu teyeerabira. Mu byonna bwe twavuddeeyo nga tujja waliwo munnaffe yazze ku muzikiti ogwo bamuyita Ali Mwanje. Ali Mwanje oyo ayina embaga. Namugamba Haji nga tojja mu meeting namubuuza oli musiru ayagala nje nkoleyo ki. N'agamba nze mbadde nize basonde nze kubiseemu ndabe wootuuse era mpulya bagamba tukwaddeyo $10 $10 mmeka bagenze okubala abamu n'agamba abakampa ate munnaye abamu bagamba nkuwadde ebibiri nayite bali n'agamba naye nadde ntegeeza 10 ne wali nina okwetumbula wali nina okuwandiika wanika omukono bwe yebazeebazeemu ze bakasonda zawadde wa miliyoni zawadde wa 10 na mmeka wa 12 wa 13 nga ntini ziwadde bakasonda omukulu n'agamba nti nganze wessajja n'akwata omutwalo gwa $1 n'agumusimbula naye nambe ebyo byonna obingamba nkidda mukyakunyenyera byadde ku nkuwulira extras ezadde ku muzikiti n'aŋŋamba ono omutwalo gwa $1 gumukutte era yadde aŋŋambye nti ngenda gumuwa lwa 3 naye gwamukutte kwalo ku mande kwennyini nga tuvaayo Haji omutwalo gwa $1 abana gwawo omutwalo gwa $1 guugwo gwe tokyalina ky'ommanja era Ali Mwanje yagenze essanyu lyamu ekiwagonja embaga tugenda beera naye wali ku Serena y'ekigo essaawa yonna. Haji mugambe ekiwulira ayagala nsooka ensaleko nviiri kati omulanga gwo agunsimbula omutwalo gwa $1 omulanga gwo gukube guggumire ajja kulaba Haji Amini kuba omulango bagamba ndondaba naye simanyi oba ndika ekizibu nze obadde buli watulako kuba nze twali wano n'oŋŋamba Hope Haji yamuyise n'amusimbula 5 ndi awo gundi Haji takuyitanga kiba kibyogamba nti mukubire ku simu ampulire naye Haji mbadde ngenda kebekerera ngambe wakiri kankubuuzeeko but anyway weebale nnyo okuzimba omuzikiti oyo Haji Amin Musoke abadde abuze omusajja naye ekimubuzizza kimaze ne kyeyolekera nagambye oninga Haji kazimbye omuzikiti ekyamubuza kyali kimu abaana bano balaba abantu abamu bano ddala aba tiktokers nabaki munnange tiktok abamu buli omu yayinanga engeri gyamulumbamu olumu etaali nnungi ate ye ayagala nnyo obulamu bwa privacy okitegeera ayagala nnyo okubeera mu bulamu bwe nga bumunyumira tiktok gwowo omutwalo gwa $1 leero olweggulo n'akuvuma akansoke nesenyiwa mu bantu era oba olaba yabadde specifically n'abantu abalala bonna tebabadde na buzibu naye specifically media yabadde ayina ekika ky'abantu bagamba nti bano bajje na bano bajje katolinde ayinza ozimba omulala kwolo naye twalanga n'abatasobodde kujja nga ate baguggulawo mwebale nnyo kubanga waliwo abantu kyabadde kikakatako okujja kati nze kamala okunyumizayo ekintu kimu waliwo ekika ky'omuntu nze olaba mwami Amini oba mwami Buluno oba abo abantu we batyo ba Drake abo baani tekyetaaga kumpita newampulira buwulizi nti waliwo ekibaddewo nga yeerabidde nze mba ndi mutaka oyinza okgenda naye kati gwe kulevo kwoli naye kati fe oyinza ozunga ne bakubawunsinga ate empisa taziina munaye tewayitiddwa ku mukolo nze ngenda kukubuulira nze oguddako mu mpita naye omugagga mugambi ayinza n'okugamba n'atagamba naye ng'akupima bupimi bwembeera n'ekintu bwe kityo asituka oba tasituka n'atakugamba naye nga kirangiddwa kati oyo omuntu omutuufu so kulikayo nze nsaba Allah omuzikiti guno amuweemu ekisinga obulungi amuweemu ejjana amuwe buli kimu ku nsi kuno ne mu ggulu omusajja Iron the Press agikozeemu muzikiti naye amanyi abalabi bafe bagenda gamba data yenna tumulabye mu muzikiti wallahi anti nze kambabuulire
lwakuba abasinga obungi tebatuukiriyanga kwa Amini niye omunnyonnyolera kuba mutuukiridde era bagamba omusajja muleka agikole Why? Amini njagala nkutuukirireko weesanga nango ndiyogeranga namba emu obutazine oyo top boss Amini webale kuzimba muzikiti webale kuddiza abantu omanyi waliwo ebintu byoyagala okuddiza abantu nga tolina bwogenda gamba nti ono kamuweeye 10 biki ajazirya naye omuzikiti oddiza abantu noddiza ne Katonda akuyambye okutuukaawo ate nga kyalobeerera n'oliba ovuddewo gw'omuzikiti gulisigalawo so ekyo ekintu kirungi baganda bafa batambula naye kambatumireko kuliko omwami gwe bayita Jamiru kuliko gwe twakazaako erya Haji bonna bambi batumiddeko nnyo abasajja abo bantu balamu bantu balamu kale ayo ndo press kwe tuli nga bulijjo tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash nano ono nga gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo gaguba ganyenyera gavaamu omusaayi ng'osenyeza kozesa Nana ajja kuyamba mu mbeera eyo obenga osobola okutereera ate wano ne tubeera ne Chocmeal immune booster gwalina omusujja nga gukulumaaluma awulira ennyingo zikumenyese oweddemu amaanyi mu bannaffe abali ku kyeyo ng'okola long hours Chocmeal eno immune booster ejja sobola okuyamba okudda engulu okutereera n'oba strong nnyo ate nga eyongeramu amaanyi abasirikale b'omubiri eyongeramu amaanyi basirikale b'omubiri nga biri nakyo si bya kugamba nti atonywedde kintu kyongera amaanyi ate bamale bagambe akoze weeks 3 n'akutuka eno eri nakyo eri organic Lugave cough syrup Lugave herbal cough and flu syrup gwakeera ng'olina zi sinuses osiibwasiiyibwa miro ekifuba kikolokooto okola tekikutuka ojja kozesa eno n'abo alina senyiga atawona kozesa Lugave herbal cough and flu syrup ate wobanga olina alusa olubuto oluzimba olutokota hatibani olubuto oluzimba lukuba emiranga wano nyinamu ekikeeto keekebyo alusas Lugave herbal ulcer syrup yejja okuyamba obenga olya buli mmere yonna gye bagana n'okugaana ojja kubeera ng'osobola okujjanjaba bulungi ajja sinkiza ye musomi wa ddwa gwalina ebikutawanya nawe osobola omukwira ku namba y'essimu eyo n'abanga asobola okuyamba olunaku olwaleero ayo ndo press ezerwakusatu musajja abadde ava Masaka omuzikiti abadde ayagala kubanga yasembayo sikata Friday kukwatireyo era nze omu kubasembyeyo oyina n'okugamba nti gwe mmaliriza abantu ng'avirayo nkuma omuzikiti naye gambe na kati wetwogerera era ogabugane twanene mutatayo kiro 5 okuva e Masaka zituuka kasite motoko ze nayo njakebera obeeza ng'ozirese zituuka tugenda kutunula ku nsonga nnyingi mulya nnyama n'ennameere gwe tukeereddemu olunaku olwaleero okuba olunaku lwajjo nameere bazeemu ne babala akalulu abantu bonna betugamba nti bano bategeevu bonna abeeteeka mu leve eyo n'abantu abali ku ground ngaffe n'abakubaganya ebirowoozo opinion drivers like abaseetinga bakulaga nti nameere wabanga yayise mu ddinisa ono yayise na mukamooli kuba eddinisa lirabika ddene okubeera nga akalulu k'e Masaka yakajjeeyo tugenda kutunulako ku Uganda Airlines twali wano ng'oyogera ku Uganda Airlines eyo Ssenyonyi ng'agiyingiddemu buli omu n'avuma Ssenyonyi ne bamutiisatiisa n'agenda ne ku poliisi amazima gamaze ne gakola ki ne gazuuka nti Uganda Airlines ebadde ekwatibwa bubi era omukulu n'agobwa oba n'awummuzibwa katutandikire ku nameere tujja kuba tweyongerayo eyo bali mwezo naye yagenzeeko eri okusaba Chris Balyomosi ne Twitter za General tuli awo twagala tulabe ki ekigenda mu maaso kati katutandikire ku nameere nameere wamulabye otya era olutalo luno olwa nameere ne mulya nnyama olukutte akati lukulaga ki kakati bw'oba otunuulidde ensengeri gyetambula ku mulembe guno gwe tulondeddeko omulundi guno oyinza okwewuunya edduniya kuba bw'otunuulira nameere engeri gye yawanguddemu erese abantu bonna mu ggwanga nga beewuunaganya okuviira ddala kufa ab'akantu okutambulira ddala okugenda kuba kukunavu obukosi n'abantu abatawagira ggwanga abatawagira NUP nabo bonna leero baalabiddwako nga bagamba tono omulamuzi kye yakoze mu Luganda bakiyita mawano
kye kintu ekikolebwa nga tekisangika. Bw'otunuulira embeera eyabadde Masaka kyabadde kiddisibwamu okubala obululu nga kiyinza okwewuunyisa. Bw'otukaka Sewungu nnoogamba yaddeko obululu Sewungu yasinga bwali 46 Sewungu bwe yakola ki bwe yasinga nti bwali bulinaaniganye nga kitegeerekeka. Naye bw'otunuulira Nameere omukyala wa NUP yabadde amusinza obululu obusuka mu 2000 obusuka mu 10 meka 2 nga 2 ebyo bwe yabadde amusinze 15 badde na 15 nti kakati bw'otunuulira obululu obwo bwe yabadde amusinze naye omulamuzi ndaga nti akalo kaddibwemu okukola ki okubalibwa. Naye tulina ebintu bye tugenderera mu kubala akalulu nga tutemye etteeka ligamba ki bw'otunuulira etteeka erikwata kulonda n'embululu akawaayiro 55 kagamba nti awakanya ebivudde mu kulonda ng'ayagala obuddibwemu bubalibwe akikola obutasukka nnaku 7 ng'okulangirira omwanguzi kuwedde. Nameere teyakikola. Ng'okulangirira omulizi kikola ki kuwedde bagamba yakikolera ku Lwamunaana. Okitegeera ezo ennaku 7 eryo etteeka erisooka amaze oddikutula limenyese. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kulonda ababaka ba Parliament tekukolebwa ku lunaku olw'eggandaalo ku weekend oba olw'okuwummula era bwongezebwayo okutuuka ku lunaku olw'okukola oluddako. Ono ye teyalinda babala lwa 6 lwa Sande mujjukira bulungi. Okitegeera ennaku ez'eggandaalo ako nakakawaayiro bakakutudde obubokisi bwasangibwa mu mbeera ki omulamuzi ngenda kubuulira kino kisobola n'okulaba omuntu atasoma mateeka nti omulamuzi toyinza kugamba nti siiru y'oku sitoowa tusanze kweri sitoowa ya poliisi si sitoowa ya byakulonda ekyo tekikakata ku mateeka ga byakulonda nti obulwa bwaterekebwa ku poliisi tusanze sitoowa ya poliisi ekola ki kweri eyo ya poliisi eyo ebyokulonda ke kali akabokisi yesitoowa yabyo byokulonda ako bw'osanga kamenyese nga si luteriiko oba nga kasaliddwa oba nga n'obulaba buli empute nga n'obutabo bwafikawo tebuliimu tewabaawo sitoowa eriko siiru. Omanyi fenna nga wegambye nti nno n'abantu abalina endowooza zaabwe ez'enjawulo kati ngono Nandala Mafaabi. Opening boxes and accounting. You have seen the fake declaration by a certain magistrate. I don't know which magistrate. Those are people who are criminals. That now this was one. Naye OFDC wakirabidde onombidde. Ekyokubiri nsibe oba nsumulule. Kati singa ebeera nsumulule toyinza kuŋŋamba nti oli mu kubala ebyabalibwa luli tikisoboka nga nsumulule ebyabalibwa biri byo baabiggalira bino si biggalire. Kyegezaako okulaga nti n'abantu bulijjo abatalaba bintu ng'abantu balala ku mulundi guno baakirabye naye Nameere ye n'agamba mulabika mmwe temulaba mulaba omusango guno agulimu ali Nameere versus Uganda kitya teri okujjako omulamuzi ne Nameere be bali saidi ye bokka mpozi ne bbaawe ate abawagizi babajaganyiza. Era ngenda kubuulira ne Ssempijja okuwaaba gaali Maswabba lyaliko baane okuva mu Ssempijja eri okujja okubba obululu bwa Nameere kuba okunyagula obuwanguzi kuba Ssempijja tewalina nsonga lwaki yali awaaba
bamukuba akalulu kayitirivu. Abantu bagamba omulamuzi ono yennyini ye yaluulinga ku bya Ssempijja ng'asanze akabokisi akamenyefu. Lwaki ku luno teyaluulinze nga bwe yaluulinga luli? Ku lwa Nammere lyakubye ekkoona. Ne lisooka ng'ate ekkoona lye likuba liringa lye Malongo. Malongo manyiwo? Mpulirayo. Awayango ekisa kyazanga. Waliwo amakoona gati ga S. Kati omulamuzi amakoona ge yabadde akuba gabadde ge Malongo. Kubanga bw'otunuulya etteeka terikuba kkoona. Etteeka liba straight ku kyerina okukola ki. Naye ku Nammere lyawese. Ne liddamu ne liweta. Ne liddamu ne liweta emirundi 3. Awo ne liryoka likwata straight. Of course, ekkoona eryakubiddwa bw'oba ogenda ekisolo. Waliwo ekkoona lye bagamba nti eryo lyalemwa n'embwa obweta. Bwe yajja sipiidi. Ekkoona lirema embwa obweta. Embwa yayitako buyisi n'egweri. Lyalemwa embwa okuweta lyavvi bwe riti. Kati omulamuzi lyakubye. Kubanga bw'otunuulira akakiiko k'ebyokulonda kakoze emigozo bano mingi era kigenda kujjukirwa. Omanyi mbadde nagenda mu kalulu k'entebe okobwa meeya. Nensanga omwami gwe bayita Kigundu. Eyali chairman of the commission Lutwe wedde. Ne mugaka nkubuzeeko taata nayimirira. Ne muga jebale ku ssebo ko ekale nawe jebale muli bulungi ne muga muli bulungi. Ne muga tuli bulungi. Ne muga mzee oli bulungi nti. Ne muga ye mzee akalu kalabi yotya. Nanga ne mugamba naye embeera gye tulimu wadde gwe wakola bubi naye atonna akoze bubi nnyo. Nakusoseeko. Ono takumanyi. Oshuulira. Nawe namusanga ne mumubuuzako ne tuwayawaya amawo n'akola ki? N'agenda. Naye namunyonya ne mugamba ntakola ki? Takumanyi. Takumanyi atono ye mulala nnyo. Takutegeera nako. Nkuba mpya. Mu kulonda kwa Uganda omuntu akyasinza okukola obubi fun enough baali basoma bwa engineer tebakola bubi ate justice. Agamba mu justice aba engineer tebakola bubi ngono naye ate justice ate yasusse tabanga nawo. Oba n'abantu beeyongedde obuzibu. Era kiragidde ddala nti abantu abasoma ebintu bino byobwale bakuguka mu kumpanya. Banyi wagamba baloya babeera bakumpanya. Bakuguka mu kumpanya. Okusinzira ono kyakoze kyeraze lwatu nti ffe tuba twakuguka mu kino. Kubaba engineer wakiri babikabikako. Naye omusajja gwe bayita justice. Akalulu kazibuwadde. Allahu Akbar. Naye kankubuuze nambeemu. Akalulu nga tugenda mu kulonda. Nuupu bajjayo bakandidate bamwe bangi. Bwe tuvudde mu kulonda ate era system ekyagenda maaso ey'okulaba nti n'abawangudde akalulu nabo waakiri babajjeyo. N'akatono Nuupu ke yafuna. Tabalumye omuki omutwe. Anyway. Bw'otunuulira Masaka Nammere yafunye obululu. President ate obutali mugundi y'aba president. Nti abe Masaka baali tebamanyi bakulonda kuba president. Kakati abatali mugundi ya president Nammere yabajjeewa abatalonda president. Ng'ate mu kulonda osooka ka president. Ate mu kulonda osooka ka president. Olyoka olonde Nammere. Osuubirayo omuntu asobola okulonda Mwai Museveni. Bw'atuuka kalulu naawe wa NUP. Tekisoboka. Mwai Museveni yawangula baawo. Tekisoboka. Kizibu nnyo. Biraba n'omwana ayunka. Kizibu nnyo. Omuntu okulonda president mulala n'alonda omubaka mulala. Ebiseera ebisinga kati wano we tuli abantu bakwata symbolism nti oli wajjanga yazze kutiikinga bbaasi agikuba n'agimalayo. Oli wajjanga yazze kukuba ambuleera agikuba n'agimalayo. So ekyo kyo kizibumu. Naye ekyewuunyisa mu kuddamu okubala akalulu ebyogerebwa nti basanze boxes ezimu nga nkalu ne basanga ezimu nga zirimu obululu bwa muntu. Si byogerebwa bya kulikodi. Bya record. Boxes ezimu nga zirimu obululu bwa muntu omu. Yekka. Endala nga nkalu. Endala n'obutawo bwonna bwadde buyina okubeeramu obwafikkawo bwonna bwabuze nga tebuliimu. Nga balaga abalonzi babukozesa bonna ne baggwawo balonda 100%. Abaasiba nga weebuli. Buno bufiseewo ne bagirookinga. Ne buno bufiseewo ne bagirookinga. Ku police station bufiseewo ne bagirookinga bwonna nga tebuliimu. Ekyo kikunnyonnyola lwaki obululu bwe babaze bwayisizza ku bwakubwa ku lunaku. Era na buno nga bukendeddemu. Omanyi twalabye ebintu ebyenjawulo mu kalulu kano. Twawuliddeko ku ddoboozi ly'omusajja omu.
Ngate yagama mutiki ngaba mbawe busatu. President mwe ngaloyaga tumwe 108 ngo mulagamba mwe 25. Tanali ulirako. Tanali ulirako. Olirina? Akalulu kano kana asoboka. N'abantu banadamu ne balonda. Hey. Sitabajja. Omuntu okuddamu okwetaba mu kalulu kano. Kijja kuba kizibu mukko. Sete ya Museveni ya sodo jisaino ya sodo abasaini ya Museveni ya Museveni amba kagabaza sodo mbulaji wewe tufina bazungu baba mu nyumba anyway akalulu bajulidde mu kooti ulia akoko mwankara kuna wecho mulungu wana banayo udawo muteke mu temuli kwesondera wandike ndozi ngaliringa ngirumani Diro nyini. Kale singa muko waze kumacha. Sana bino tebyandi baddewo. Ndo waze kumacha olusi wani tuyandyeko. Baga tumuwe kikumu kinana. Tate ka 25. Okay. Akamulya nyama ne namere okwevumira ku TV. Kiraga kyekyo. Kati ngenda namere ngo mazo kuwangula mu kooti namere yawangudde naye embeera gyalimu eringa eyo yawangula 71% ngate asinga okuba ku bunkenge kati namere ngeri gye yawanguddemu twandi musubidde okubeera composed ng'alika mu bulungi yawangudde naye ate akyalaga nti alinga nakakasa nti yawangudde mu kintu kye bayita okubba namere obubbi bwe yolesenga wakika kya waggulu of course namere yabbye enjovu ngataga gitwalira mu nsawo enjovu ebezitowa okitegeera botunulira obubbi bwa namere kibanga omuntu wanabba enjovu mu game park mu Queen Elizabeth ekyambulaawo ngataga agipakira mu kutiya mu abatwalira enjovu kati ye namere kakati buli wayita enjovu ekukunadde buli muntu agikola ki agiraba nti oyo mubbi waayo oyo si game ranger oyo mubbi waayo wuuyo agenda okiwulira oyo takola mu paaka mubbi wuuyo mubbi wa njovu takola mu wildlife biki kakati namere kyaliko yabbye enjovu yabuliddwa wagipakira kati buli watambula ekibi kimulumiriza era kyovola bubukambo bwaliko bwakika kyanjawulo teri muntu awangula mazima ataba mukakkamu teri muntu awangula mazima ataba mukakkamu of course alakinga ne character y'obukulembeze temulimu kuba ye strong iron ready namere mafia si iron ready ekigambo ekitwa iron ready osoka nojeyo kiri ekyobwa ready kati nga buli kyokolo kikolera mukitiibwa ekyo naye ng'okola kituufu kakati ba iron ready oyinza kuleeta babbabi Kyagulanyi Bamiria Matembe oyinza kuleeta Bamiria Matembe oyo oyinza ga nti iron ready okubeera iron ready osooka kufuna kya ready n'oyongerako iron kati namera gyebwako ekya ready nabeera iron weapon okiwulira bw'otunulya iron ready oyinza kuleeta nga ba Dokita Birete ono Dokita Birete oyinza okuleeta Winikiza oyinza okuleeta Namboze oyinza okuleeta Omukabesije Wini Byanyima abo gama nti iron ready banji sinza nyume kati yenna mera oyinza okuleeta nga Seninde Rosemary abantu we batyo banji waliwo n'omukyalo ono bamuyitani omukyalo ono yawangudde Kasule Lumumba we bali abo ba iron ready banji okiwulira omukyalo ono nga yavuganya ne Hilda Mani naye atera okuwa Ameria Kyambadde ayinawo mu covid we yatutasaako awo nga ensonga nga ajogeranga ngumu avuga nti iron ready nti soka n'okuma ekitiibwa kyo kiri ekya ready kakati n'olyoka naye buli ready otambuza ekitiibwa kyo ekyobwa ready nga mafia ono namere ye yalabwako nga alumbye president advisor ku kitebe kya movement ne bagangizi n'ekibinja ky'abagangizi empoza emisango eyo giri mu kooti gye gyatuuka okiwulira n'ekibinja ky'abaki awo akaledi tekabaako
Ainago yagambye nti kakati olina ne sirimu ne ngamba kati government ebanga dati kalakita ajije eyo azze ekyewuunyisa nti ono mwana wa minisita era azaalibwa mu maka g'aba minisita g'abakulembeze naye kalakita gy'alina oyinza ogamba yakulira mu Katanga nti era yakulira ku muzigo kikuzibwayo n'okunyonyola abantu nti oyo ono yazaalibwa mu maka ga bikomera kiyinza okuzibwalira okunyonyola abantu lwaki bw'otunuulira omukyalo n'engeri gy'akolamu ebintu bye n'engeri gy'ali presentinga abantu b'e Masaka omulundi ogusookedde ddala ng'abali presentinga ku TV wakirabye era buli wa Masaka n'agamba mulabe omubaka wamuloza mwagaidinze nasize ono kyovola bawakalakata abadde amutwala mwe mulemeza wano wakalakata abadde atwala omuntu I'm not going to sit here otambuza obulimba. The reason why onabuziza ekibuuzo lwaki bakona tatwala omuntu the reason why ono omusajja teyasoma yakakyusa ebitabo mirundi byenjogera yakasoyalinga afika byenjogera atuyagalayagane nange looya ku nsonga ekwatako n'ebitabo bye yagula n'ebitabo bye yagula mwami tuuga musajja mukulu ate bulwadde wadde gw'omusinga oliyagala ntwale gwe omukadde wa sirimu oliyagala ntwale gwe omukadde kati omukulembeze bw'agamba oli ontwale gwe omukadde owa sirimu nga gavumenti emaze ebbanga ng'ekubiriza abantu genda omira eddagala genda okola ekiiko like stigmatization ku bulwadde gavumenti weegezezaako okulwanyisa kati bannamasaka abalwadde banaatuukirira batyo omubaka waabwe abeeko kyabagamba because obulwadde tosobola bwewala kati senga abadde kitegeeza omulonzi yenna najjalaho nalebo ndi mulwadde senga abadde mu nsi ezitegeera senga abadde mu nsi ezitegeera resignation senga yalumye dda kubanga enda kuwako ekyokulabirako kimu yali minister of health ebungereza mu covid awo nga bataddewo karantini ey'obutatambula nti abantu tebava mu bibuga birala kudda mu birala buli omwasigaye yalina prime minister yakola akabaga ewuwe ne bamusteppingisa down n'asimbula ye okuva e London mpaka e Manchester newaga kati tuganda abantu kutambula tegwa ogenzi nalizayininga bw'otunuulira Namere gundi eji yabadde akola ku TV abaana ne bagamba oyo yajja basobola amazima gali nti tewabadde okusobola esi karakita ya mukulembeze amazima gali nti Namere senga alizayininze dda era ndowooza n'omulamuzi yennyini eyamubidde bwe yakirabyeko kataatulika akaabe kubanga yajjayo karakita yennyini eragira ddala nti nze tebannonda kuba teri muntu ayinza kulonda muntu alina karakita bwetyo nti agenda amukiikirire taliyo oba jasiye mukambwe kye baamugambe kyataategedde ekigambo waliwo kye tuyita nti elected ekitegeeza nti alondeddwa abaki abantu kati ono yabadde announced ekya announcement twakirese kigende mu kooti kuba bajulidde ono yalangi byavudde mu kooti twogere ku karakita ye ng'omukulembeze ate tengamba oli yali elected ono yali announced kakati ono yabadde alangiriddwa kooti oli yali yalondibwa bantu Mulyanyama yagambye ono kungo yabadde yanjula yagambye nti kambanjulira omubaka omulonde Mulyanyama waliwo bagamba ne Mulyanyama yakubye nnyo kambanjulira omubaka omulonde wa Masaka ono namugamba nti gamba omubaka omulangirire ati balangirira kusinzira ku kulonda ate balangirira bulangirira kya point ono yabadde yadde appointment by court oshulia kwabadde kulangirira bulangirizi kakati oyite yabadde mulondi kwaga nti abantu mwe bali kumpaka ono yebazizza court omulamuzi kyokoze kyamaanyi we bale nnyo okutaasa obululu bw'abantu okunangirira naye nyini amazima agamanyi nti obululu tebuliiwo era kyovola banenjogera gyayogera bw'oba owuli olulimi lwe alina that commanding tongue eteeguya balonzi kuba tewali bamulonzi akimanyi
nze neeraliikiridde bannamasaka that commanding tanga gyakozesa obulwadde banagenda bate omubaka olimero lwakozesa lulaga nti eyogoya balonzi era n'abalwadde b'e Masaka temweyibaala ono mbaka tayinza batesiza ddagala kubanga atandikiddewo okubalaga kalakita ekikyali naye nyina nze ekirowoozo ekkooti we naaba ekyayagala okusigalamu akatini ennyo abantu tebasobola ogisuubiramu basala amazima ku Nameera ono newe kitaba si kyekyo kubanga bateekako n'akagamba nti pulezidenti kasita yakubye essimu ne tumanya Nameera ayiseewo abaffe pulezidenti yaliwo okumenya mateeka mu ggwanga nti ali waggulu w'amateeka ngamba amateeka mwalina otambulira naye n'abakyakulabirako eri abantu abaki n'abalala bw'oba wakodde akawuluko nga gwewasinze nga we twagambye mbu 71 abaffe Nameera yasingiddewo nga nawe tiwawanguddewo abannameera bwe babeera eyo ne bagamba ono yayogedde ku mwami wa munne kyekyamujja enviiri ku mutwe n'atasobola kwefuga kati ate awo yabadde tannamwogerako awo era yagambye nti akalenzi akato yakyogedde luvannyuma n'amugamba yamugambye nti yamugambye nti gwe totegeera tewasoma biki n'amugamba kyova olaba gende mu kalakata omanyi Nameere olutalo lwensooka okumanya ku Nameere lwali era lw'abasajja awo Farida ne Nameere kati Nameere mu nsonga ezirimu omusajja w'omulumba avaayo yenna kwolwo olutalo Farida yamala bamuwangudde ndowooza yali akola ensobi naye awo wasookera okujja talina kind words zonna kasita wange oyogera ku mukwano naye Farida nakazi bwotunulidde omukazi oyo ebiseera bisinga obungi mukakkamu nnyo era ye omanya Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba teweewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA okusirika nako kabonero kakulwana naye kaabagezi bokka basobola okitegeera nti gundi kaasirisa ayogedde siteeka nti buli kimu olina okikubirako enduulu nno anyway Nameere buli omu yalabye neeyisaaye katusuubire naye yagambye bw'ati nga tumumaliriza batategeera baleekaana nnyo naye abategeera bangi lwakuba tebalina nnyo maanyi galeekaana oba tebalina nnyo bwagazi buleekaana naye nga people who reason people who bother to reason bangi abantu abategeera kakati bwe kiba nti abantu abatategeera baleekaana nnyo bwe kiba bwe kityo agwiridde ddala mu kiti ekyo kyennyini yaleekaanye nnyo kyali era ndowooza adatwa true definition of omuntu atategeera abeera atya yoyo abatategeera baleekaana ate ye nga ddi bw'ataleekaana gwe mbuulireko nga ly'omulabidde abadde mu kkooti ekkooti ey'okuwuliriza naye ng'ali mu kuyomba waga mujja eyanyoko okitegeera naye ng'ali mu kkooti okitegeera naye nga avuma abali awo bonna bonna bamwetoolodde nakugamba olaba aleekaana oyo tategeera kyokka nakugamba nti olaba aleekaana nga tategeera kyokka ate nga yakikoledde ne mu kkooti omuntu wawuliriza ng'asirise ye abadde ali mu kuyombawo ano Nameere ye mujja muwulira anyway nga tweyongerayo ayo nde press kwe tuli Uganda Airlines finally CEO bagambye emirimu gyakomyawo era omulimu bagulanga twayogera ano ku bintu by'ennyonyi n'oyogera nnyo ku bintu by'ennyonyi abantu amu ne beetonda emabegakaawo tubadde mu sikando eya Uganda Airlines okuleka abantu era ne babeerayo bebagamba beetonde tebalaze mutima gwa ggwanga President Museveni yavudde n'agamba naye kusinziira bw'endaba Uganda Airlines eno erabikanga tejja kusoboka kanfuna omukulembeze omulala oba agikulira omulala naye jjukira nga nkugamba nti omuntu yenna omusajja teyeetondera mazima aliwa jjukira nga nkugamba nti omuntu yenna teyeetondera mazima oba yogedde mazima nze wembala okwogera mazima nga kyankusa kyenjogedde kyekituufu ebyokwetondatonda ebyo sibigenderako era boyi wange oyo yamalamu amaanyi ng'omusajja amukanzekanze ne yeetonderawo amazima gali nti
bamutuula ki yali talina bisaanyizo ebya Uganda Airline bikulire ennyonyi oba bikulire enteekateeka y'okutambula kw'ennyonyi yali tabiina bw'otunulira omukyalo oyo yagamba baamuyita waka ng'asiika butungulu naye ng'ekimuweesa ekirabo kitaawe omugenzi kufa yali akiikirirako abalole ng'amagye g'Obote gamusse mu lutalo naye nga bamutta bamubuuza mwami Museveni kale mwami Museveni n'ayita muwala we yali omukulu amuwe ekirabo era teyawandika ku application kuba talina bisaanyizo naye olwaleero kuba bamutya ku kiseminti awo ekamooca kitaawe olwaleero ebbanga ne twagamba ennyonyi eyo yasooka n'ekola loosi ya buwumbi 325 nekendeezaamu neddamu n'ekola loosi ya buwumbi 2 oba 7 mmeka kati ebadde ekoze loosi ya buwumbi 245 ne bagamba tukendeezezza okuva eri tukendeezezza ku nkola ya loosi kye nakugamba nti naawe osobola okulya Uganda Airline nongamba tosobola nenkubuuza yeetaagako bukugu ki baali bagaba milioni 8 buli mwezi 83 kitegeeza ogenda n'obakolerayo loosi omwezi gumu nebakusimbula ebadde tasaana bukugu bwonna kubanga n'ababadde bayita abakugu ebadde ekola bukozi loosi kitegeeza nawe newogendawo okola ate kampuni ekola obukozi loosi ebeesaana bukugu ki obeerawo n'okola loosi ne bakuwa omusaala omwaka gumu n'ogenda mwaka simo otambulawo n'ogerawo omwezi gumu ne bagamba naye sirina mulimu mumpeeyoko wano mbakolereyo loosi ya mwezi mbate n'okola loosi nova n'ogenda ekyo kye nali nkugamba naawe wenyini osobola ogenda n'okola mu Uganda Airline nga gwagikulira n'okola loosi nova n'ogenda kuba tekibaddeko bukugu mbwekola era nga bakola loosi ndi bagamba ono nno teyabbye bulungi yakoze buno omwaka twebaza Katonda okola loosi ekitegeeza kubba olumu nyinza okutegeeza nti nga okola bizinesi n'ekola loosi abantu bwaba omugaso gwennyonyi mugaso ki kutambuza abantu bwe baba bafika ne ku kisaawe pozi waliwo abalemera ku kisaawe kitegeeza ebejjudde ennyonyi eno twagirabako ng'egenda e UK ogijjukira ennene enzibu n'egenda nga nkalule tugamba kati waki tebayisa bannayuganda ne bateekamuko kale wati trip egenda n'okudda waki ovuga ennyonyi enkalu bamutuula ki kigambibwa nti yali mu State House mu lukiiko lwe yatuukamu pulezidenti nga yanyiiza edda era yamugambirawo you go away you idiot nedda teyagamba bwati pulezidenti buli wanyiga kagamba akozesa omanye emirundi gye yakakozesa nga mulaba ojolabe ng'alina gwagamba okuyitawo olabe bakasala busazi tebakasala busazi let him come biki bakasala yali anyize let him come you idiot baali bamunyizizza so bamutera ki ndowooza Ssenyonyi yejjeeredde omanyi osobola obeerawo n'okola ekintu ensi yonna nekusfayinga nekuteeka ku kisenge n'ogamba kale mujja biraba naye Ssenyonyi bamuliisaliisaawo ssente biki ojjukira olutalo lwa Ssenyonyi kati amaanyi kati contract eyaweddeko munnange yagenze ogizza obupya ng'ayagala bagimuwa empya ne bamugamba toka engeri ku loosi gy'otukozesezza loosi gy'otukozesezza naye ekikulu naye abbyemu zaakoze eki zabbyemu emyaka gyakoledde gyegyo bana emiliyoni 88 nnyingi buli mwezi nga tonateekako zaalaawense tonateekako na za ddiiru kitegeeza buli mwezi abadde afutuka n'emiriyo esukka mu 100 abatamanyi MP so anyway Uganda Airlines wetyo omukulu Chris Baryomus walabyeko Katambi ng'ayogera ku tweet z'omu kati Baryomus Mukama nsonyiwa okuddamu okumwogerako yagambye nti yagenda n'aloopa General Muhoozi Kainerugaba wa president nti omulimu gwe aguzibuwaza omulimu gwe baba baguzibuwaza ate nga aguzibuwaza ye General Muhoozi Kainerugaba resigning oddeeka kyangu nnyo n'agusuulawo n'aga nti nze omulimu gwange baguzibuwazizza sikyayagala kukola ate n'ovaayo n'otandika okwogera ebintu lowooza Kabanda bali kuvaawo binnyo ne Chris Baryomus Chris Baryomus yagamba nti official position ya government tenoonya ku Bobi Wine abaana ne bamubuuza ate tweet ze tulaba
eziraga nti Bobi Wine anoonyezebwa ki CDF awandiika n'agamba eryo si eddoboozi lya gavumenti tazitwala tazivaluinga n'agamba nti ne society already erina bwezivaluinga tebyamuleetedde ebizibu bamugambye CDF yamuzeemu n'amugamba nti oli traitor ate you'll never be minister again ne bali almost naye n'addamu n'agamba Kabanda yasosoka siima n'agamba bas kati ne bwenne bakafande kati tweet naye nabwe musinamuddamu I rose from obscurity to where I am because of my ability, not favors from anybody. I'm self-made. Being a minister is not necessarily the best thing in life. My horizon is far beyond that. Let's serve Uganda. Cheers. Kati wachono yazemu tweet ze baddaga ama mutaziraba mu makulu. Kuba okusinzira ku kyanyinziza Kabanda. Minister yawandiise ng'alinga agamba nti CDF byawandiika tebiri mu makulu. Tweet mu disregarding. Technically bwe yabaddagezaako okutegeeza. Naye nono yamugambye nti nze okufuka minister. Nali sirina tebankwatibwa kisa. Bakikola ku lwa busobozi bwange bwenkola ki? Bwalina. Bwenina. N'agamba ye self-made. Kyabaddagezaako okuddamu ono. Nti okutuuka awo ono. Kandabe If does not speak for the government of Uganda, you're on record. But he likes Twitter communication. And he writes tweets, and then I don't read them, then he deletes them. And I'm sure Ugandans have formed an opinion on his tweets. And I don't think, other than purposes of politicking, I don't think they take them as the official position from the government of Uganda. Like when he said, I am going to hang Dr. Besigye by June 6th, did he hang him? He hung him. Did Ugandans believe that actually Besigye was alive before hanging? Raji yatandikidde. So I think men right Ugandans, save for the politics and what they just know he likes tweeting, at times he tweets and he deletes and so forth. And I have been for the record saying those as a government spokesperson, I treat them as casual comments he makes on social media. Casual comments he makes. Kati nga ye dokita yabadde alina kyayisaawo nga naye olina kuba mugezi nnyo okutegeera kyayisaawo. Kati bano bategedde kye yabadde ayisaawo. Bannayuganda balina opinion zaabwe, those are just casual, many right thinking. Kasita omuntu atandika okuteeka mu statement many right thinking Ugandans. Abalina kyategeeza wadde nange sisobola kinnyonnyola. Naye ekyo yadde ategeeza. Be yabadde ategeeza baakitegedde. Nagamba no omusajja ono ali mutuyisaamu ggaali. Ne bamwambala. Naye ono nze ku kino kyembadde jawo kunyonyolako okusinga. Wano we yagambidde nti wano wagambire nti nno nti am self-made. Era n'akulaga nti okutuuka wano waali tatuseewo ku favor of anybody. Oba from anybody. Kyekyo kye nkugamba. Ayisaawo ggaali. Kakati oli waga nti nze ndi self-made. Bali omunsi akulaga talinayo kitaawe ejjeno. Oba talinayo kitaawe president wa minister oba ki eyamusendasenda gye muki awo mu kifo kino. Kati akulaga nti gwe okutuukawo tewaali baddewo. Kyekyo kije kugambye nti oliwo lwa kisa si lwa bukugu. Kati onamugamba togenda kuddayo kuba minister. Awule we yamugambye amulaga nti awo oliwo gwe lwa kisa. Si lwa bukugu oliwo lwa mwana waani. Ne si lwa bukugu nti walikoze eki wandibadde. Okusinzira kubiri wano nti nze ntuuse wano nga nze yeekoze. Siri wano kuba minister lwa kisa kya muntu yenna. Naye bakimpa lwa busobozi bwange. Ye ggaali gye nkugambye. Ye ggaali gyakola ki? Bali bakitegedde layini kijayagala oyisaawo. Ne bagimuwa directly ne bamugamba toliddamu kubaawo. Kati tulize tulabe omusajja aliddamu oba taliddamu. Omanyi lwaki ebintu bino biri serious. Woba ojjukira eyali omuduumizi w'amagye yali erweru. Ojjukira tweet ezo zamugamba with your small legs running. Ali wakati. Nina ekintu kye nategedde.
era ono kyana akola ebiseera bisinga obungi akiteeka okwo era ono bwagamba nti amukalubiriza omulimu olumu asobola okubeera omutuufu olw'ensonga UCC yajjako internet ne baali bagenda ogizzaako jeno yennyini yatwitinga ku XA nti ngenda gizzaako enkya kati UCC egenda okulangirira nga olweddaano amaze okukola ki okulangirira nti ngenda gizzaako enkya kati olabamu awo obuzibu mu X ze nabadde ntunuulira nyina era gye nalabyemu gye neewuunyiza era nammwe abawasa kati mwesibe ebbiri yagambye there are some Baganda boys who have been marrying our Banyankole sisters saying that have Muzei's permission. Oshulira nagamba it doesn't work like that. If you do not have the permission of their brothers, curse will never leave your home. Ebitu yesagala jo bivunula wadde emambi tegedde yagambye nti mwe abasajja abawasa abakyala Abanyankole nga mugamba mulina permission okuva abazeeyi baabwe okuva abazeeyi baabwe n'agamba Mwankole tekikola bwe kityo bw'oba twatuukira abasisita babrother be bonna ne bakkiriza nti kale muwase gwe olina kikolima ewaka era kati nkubiriza mwenna ababayina nga tebamalayo babrother baabwe kukkiriza nti bawase mugende mugobe bweba takinyonyola kato kibaje yegali agikuba ali munju munda yadumidde kagaba n'okuwasa omukyalo Omunyankole kati kyafuuse nti ogenda n'ekikolimo nabe muto tegedde kyategeeza nze kyategeeza amato kitegedde gwe yataddewo Omunyankole naye ayita gwagamba tagamba gwe gwolyoke takulinaako obuzibu gwagamba amumanyi kakati yenga alaga mbu batata kuba batata b'omukulu oli bakkiriza bonna nti omwana waffe tumukoze eki tumuwaddeyo yagamba mbu amaleyo ne babbulaza bonna mu kika okuwona ekikolimo ndowooza ajja tuyamba n'Abanyankole abewasize kubanga kwawo tuba tubavuddemu ate tunaabamalayo lwakuba totegedde tweet naye wenaagikunnyonnyola n'ogitegeera kitegedde bulungi nejyabadde agisindika ntegedde era gwe nero weefunira Omunyankolewo takulinaako buzibu gwalinako obuzibu amumanyi balenewe nalabye n'ekirala nga tumaliriza ku nsonga za tweet ezo minisita Chris Walyomosi anaddamu okuba ku minisita kakati waliwo ekintu ekikulu amwami adduke mangu waliwo tugenze bw'otunuulira NRM yawuddemu ebiwayo ebyo mulimu kye bayita PLU era mu Luganda bye bayita bannantagambwako baana b'ewaka bannantagambwako PLU era mwe muli n'omukulu oli gwe bakwata n'obuwumbi obuyitirivu mu nju ne bagamba mutagende kati PLU eyo erimu bannantagambwako era n'abagibibiita obalaba ne kalakita gibezimbamu ya bwannantagambwako PLU erina amaanyi mayitirivu kakati waliwo NRM ababaddewo era ojja kwesanga ng'osanga otafiire akaabira muganda bwe musibe naye ng'alina okuwa odo muta ali mu PLU kati bamwami Kabanda bano olwokuba bali mu PLU bo bakizuula nti bannantagambako Kabanda talina gwatavuma ennaku ziyakwata Lwaboogo n'amukunkumula ati leero akutte bali omu nsi ajja baka n'omulala abamaleyo kubanga Sidefu Kasita yagamba nti gwe nnyina wano ye Kabanda era abe Kasambya kamwagale kamwagaane mulina omulonda lwa mpaka oyo tetusobola mufiirwa Chagu period kiba kiwedde tuyinza okulabako Kabanda nga vice president so Kabanda tamana eriddika alinga minister alinga minister kakati bw'otunuulira gwe tugenda tundi abantu abali mu PLU project PLU bannantagambako ne bazza emisango genda wa independent eyo yawangudde Mwanga Kivumbi project PLU genda kugundi genda ku baspeaker
genda bonna banoonye tegeza oweni aremu alina okutya nnyo wa PLU nnyo kubanga kankuzeemu kemabega ono CDF ye komanda kati in chief era bwatwitinga nagamba nti twali tusirikirizamu okunoonya Bobi Wine okumala essaawa 2 mu nnyanga komanda in chief the great king of Bachwezi agambye tumukole ki tumuleke naye tuzeemu kuba twawulira nti agenda kwewaayo amazima gali nti tewaliwo kusiriikiriza era tewaliwo great king gwe yali agamba mbusimanyi komanda in chief Mwami Museveni yeyambula ebitiibwa bino byonna mu mwaka gwa 2024 ebiseera bwe kwaliko Mbadi n'agamba nti ebitiibwa byonna obwa komanda in chief okusalawo amagye okutikkira amayinja okuza amadaala n'okukola ki okusalawo ku biki byonna mu magye abiwadde CDF era n'abikwata n'abiteeka mu ofiisi yaani Yambadi eyali CDF by then n'abeerako omwezi ogwo guyinza kuba tegwawera ne bamukyusa ne bagamba nti kati bataddeko ani Muhoozi which is nti Mwami Museveni yali abiwa Muhoozi naye nga wanaabiwa Muhoozi nga yazze bajagamba era abiwadde muki mutabani we kyebasooka abiteeka wali abiteeka mu ofiisi era Mwami Muhoozi Jeno Muhoozi Kaine Rugaba yasalawo buli kimu ekitambula mu all armed forces oba polisi oba jati oba yiso oba SFC oba UPDF oba byonna oba Air Force oba ki tegeza Dr. Chris bali omosa asome tweet zina azitegeere bulungi ayinza okuba azisoma busomi tweet nga wasanga ezabala ate ngo mukulu ono ajja tuka n'amayinja nga agagabira ku Twitter ngagamba gundi atikiddwa ne gundi atikiddwa kubanga ayina obudde bwayo tumaliriza inani era saagala otwale right ekintu kyateekaawo olina okugitwala nga kiri serious ababitegeeza kyoba abali omusi we yajja n'agamba tewali amunoonya n'agamba tumunoonya nga mulamu oba nga mufu okitegeera okay bali mwezo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo kusaba ewa Pastor Kayanja nasangayo Balamu nalabye ekifaananyi abaana bamuyisaamu ate nga ye yagamba si wantalo kati bali mwezo agenda kubizannya atya okubanga si wantalo n'okukolagana n'abali mu buyinza bw'omanya omuntu eyatakitaawo nemba musinkanye mu kuziika okubagatta oba omukolo ogubagatta ogw'ekika bw'otuuka waali tosanyuka nnyo era weerakeramu kali tomwa kifuba nkwatako muga nkulamusiza muzeeyi oyinza n'omwaka jjamba gwe ne weeyongerayo kyekikulaga nti omubuuzizza naye tosanyuse nnyo omanyi zanero bw'ojja ewange ne nkugamba nsanyusa okukulaba ne tutuula mu ddiiro oba mukwano gwange naye bw'olina wookoma bwe mbeera mu kisenge ne nkugamba jangu wano era nina level gye nkyukako ey'obukwano ey'omukwano guba gukyukako bwe nkugamba nti mperekeraako kisenge jangu tunyumize eno ekiwulira kitegeeza mba nnyina ekintu kyo kyenkuuma naawe oba olina ekyange kyokola ki eyo gye batera okuwandiikira eddaame jangu eddaame lyange lino ndikuwe oba mukwano gwa muntu okusinga ku mikwano emirala kati nze nkugamba kino bw'otunuulira embeera eriwo oyinza okweraliikirirramukko ku bali mwezo lwaki otya yabadde ku kyaki bano abantu nga batwala abantu basooka bwe batyo ne statement eyo agamba nti nze munaye siri wantalo si waki we basooka bakazere basiri bonna ye basooka bannandala mafaabi bonna ye basooka
bakatuntu bate basose ntize nkolagana na mongo bulungi bamaliza bamwamba za nkofira ya yero ngano okugwagwa mu kalulu ne basumani basali statement basokofulumya bamwami mpuga tulina okukolagana tulina okuzimba wenkolagana paka wa bali mwezo ensi yonna yamulonda naye tetumusuubira mikwano gye gya collaboratinga najo nti n'essanyu lyonna bwe balifuna bagenda kubeera ba movement bwe batyo bakayanja mu campaign kayanja apolichinga ki kuba mwami Museveni Kalulu sibe abantu abamusinkane ba pastors balamu ya preachinga ki bobanga osinkana abantu ngabo nga ne president wakyali mu dduka oyina okuteekawo limits naddala kunsanyuka tulinde programs eziri official nti wanasaanidde osisinkana minister ekiwulira nti wanasaanidde okusisinkana president kino kya council ne government ya wakati kiba kikola ki naye si kugenda kunywamu kachayi na babbalamu mbozi kyawe bebagatte nnyo adde bebaza Katonda kuki kyabadde mu kyaki ekitegeeza obuzibu omulina oba bwe yafunye kwe kusanyuka ku bintu byatasobola kunnyonnyola senga babadde bali ku mwala nti minisita wa Kampala azze Idi azze ne meya w'ekibuga azze bagamba line ekkubo likolebwe awo tewali buzibu towakanya awo tebaagala ntalo awo kola nawo era okyaleega nti tuteesezza tukolera wamu twagala ntalo kino tukikola bwekiti tusobole okutwala Kampala mu maaso nga kiina okunnyonnyolwa framework erabye nti government egambe twagala ddwaliro ekawempe kino okulabika ne babbalamu mu gakuubo naki n'agafaananyi ate nabo bakimanyi nti babi yensonga kyobeera nabo bakuba agafaananyi gangi ne bagasaasaanya buli wamu kitegeeza akyetegereze tagwa nnyo mu kategaako akyetegereze nagambye omusajja ayinza okuyita jangu tunyumyemu ne gundi jangu naye nga bo balina message gye basindika nti mulaba gwe mwali mugamba nti wammwe nnyo kati waffe eno okitegeera sigambye nti naawalane ekituufu temwagala ntalo ezaalukwago naye twagala alabike nabo ku mitendera omutuufu gokka gwalina olabika nabo era bateese balina okuteeseza so sikukuta ate awo yabadde mu lukalu mu kyaki goyagala akunyonyole mulimu kyawo nawe mukubeera mu kyaki nawe nolaba balamu nga yaze n'omwoyo omulokola omutuufu ogusaba ate kati loli ojukira Demapuga oyatolako mu kyaki ne Bobi ate kino nagamba nabagasse embalage ndi tewali buzibu tokitegeera kati basagadde ku luno yagambye wayi nze nabagamba abantu sigenda kulwana kambalage ndi ke nasabyeko nabwayine weyafulumaawo wamulabako n'empoge bwero nga bakuba emboozi wali mu lukalu lwe bamutuuzizza atuuziza ku Nyamusajja tanya kyakkola n'amubuuzaako ate si kumubuuza kusanyuka nnyo gwa mu kafuba kutuula kubuuza kwa bugalo sikusanyuka nnyo nga haga gye wakatikkiro seeyo kuno kwa bugalo okolako weekati kwadde ekitiibwa ssebo kati n'otuula wali n'osirika n'omusirika era emboozi ebeera ntono eba ntono bwebafuluma ebweru walabako nga banyumya nnyo teyaddamu kumwesembereza wano agenze mu kikubo bagenze kukola ki nga mu balokole boogamba nti kanyumya n'omusajja bakatonda yebbalamu nga kyabwakatonda kikyakola kyoga nti asaanidde nnyo naye yagenze obwakatonda bwakayanja wali eri yabadde ate ebbalamu yadananyewo ki kusaba anyway wetobadde olunaku olwaleero ayo the president nambeemu abantu balaba babeerawo ne babikuba walabye pulezidenti akavidiyo ke yatadde ng'ayitibwa ayisi nagamba wanowa tonakalabako tamanyiwo
President amanyiwo. Yabadde abuuza. Lwaki yabuuza nti wano? Adabo. Nakalabe ka video yako banayo baka. Nti yo wayi wano atambulira nnyo mu nnyonyi. President. Ngayite bwayise wansi oba ku bypass. Ku bypass okwo gugundi mu motoka. Yabadde alabisaamu ndowooza. President Kyagulanyi. Gwe wabadde olowooza president. Ate ono nambeemu mulalamu. Nkugambye president Kyagulanyi. Nti wamulabyeko. Anti ekyo teekanko ndi president waffe. Oli president wa ggwanga. Kalirudda waka video kaka. $16 hours ago. Mic check 1 2 3 1 wise. President yekwegedde ebyaddala Bobby talera kuza kirevu w'ekityo. Kiringa ekyazanero kati. Ebintu bizibu nnyo muganda wange. Tewali wali safe. Mpaka nga Uganda eri safe. Mpozi nabyeko n'ekintu ekirala ekibadde ekyamakulu atatwali tukireseeyo. Kiriwa? Mic check 1 2. Ngajje ennaku zino watera okuteeka ku gundi. Ku X ye. Oluvannyuma lw'okumala ebbanga. Yagambye ku X. Yagambye nti abantu bonna abo abakola mu migrations abagobi abasinga obungi ekibagobeza kukalubiriza kuba Banyarwanda biwandiiko kwekisito nakalabako tadde sinakala najirabi n'agamba ate n'abasigaddemu timweyibaala omutabe w'abango namwe mugenda gobwa ebiwandiiko by'eggwanga ki? Passport za Uganda endaga muntu ya Uganda. Jukira bali badde babuuza banaye muvuddewa biki era yakitaddemu specifically nti nawo Banyarwanda get and get mugende mufune gandi get what endaga muntu ne passport mufune kwa bali bonna mbagobi tunadda we out.